Ebyabakyala batambala emirundi ebyo biranze bangi nnyo byogenda okubanga omanya mu maaso awo, era nja kubanga nkuwa obutambi otegeere lwaki ate mbalese awa yakakati ate munange gwefuna munno owesirikire funa mukwano gwo owesirikire laba Eddie Kenzo ne Nyamutoolo engeri gye beetunuuliramu ate tujja kubanga tutunula ku nnyumba eya mukulu tamala emirundi sini yagenda okubanga galamizibwa olunaku olwaleero ey'omukyalo. Biki ebizuuse, biki byobadde tomanyi, byonna tugenda kubanga tubikuwa omukwano gwa Tamala Emirundi Junior ne taata we. Biki byobadde basharinga byonna mu maaso awo ojja kubanga obifuna. Ate eby'omuwala Winnie wa mami biki bye yakoze byonna nja kubanga mbikutuusaako. Bingi nnyo ebyogeddwa naye gwe kola kintu kimu weyongera okubanga wekumidde ku NCK TV. Wobanga tuna subscribinga ke kadobere ngo subscribinga, ringinga that notification bell, sharing or liking sako nokubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakutuusaako. Tutandike n'abakyala abatamala emirundi senior sawe n'omugenzi yatuvudde ku maaso. Batugambye wano batulaze abakyala 5 naye kusinzira ku ebiriwo oba ebigenda mu maaso naddala ku mikwano gye bagamba mbu bawererako ddala, naye abetumanyi bali bakyala babiri nga mwe muli omukyala mukulu owezana ne mukyala muto Mama Junior. Ono gwe bagamba nti ye yeetiika engule, ye mukyala abadde ayagalwa, ye mukyala abadde atambula agenda ku mbaga oba ku mikolo ne Tamala Emirundi, era nti ye mukyala emikwano gya Tamala Emirundi gye basinga okubanga bategeera kubanga ye mukyala gwabadde ayanjula. Biki gwaki mbakomezaawo? Omwami agenze n'agamba nakulegulu n'abaleetedde akatambya nti kaduuka ng'agezaako kubanga awabula abakyala ku nsonga eno. Kati this time around omwami yeyesoboddewo, kiki kyayogera ku bakyala ba Tamala Emirundi? Kiki kyagamba kyawabula omwana w'omuwala ali eyo naddala ku nsonga ya sifumba na mujja wange bibino? Nemmalanziramu nempulira omukazi yenna agamba mbu tafumba na mujja we ku bakazi Tamala Emirundi be yalese. Nkuba omutayimbwa akuyingiza ettuleera. Nedda muba mutujoze mutu. Nkuba omutayimbwa akuyingiza ettuleera. Baabano babadde balina happy nnyo bali awo bonna bapaledi nze bagamba mukyala mirundi 1, mukyala mirundi 2, mukyala mirundi 7, mukyala mirundi 8 neŋŋamba kati nziremu kati .com ladies mbugwe tofumba namu nkuba omutayimbwa ze nenkuyingiza ttuleera. Nedda nga tuli eyo lwaleero lwe lunaku omukulu Tamala Emirundi lwagenda okubanga agalamizibwa mu nnyumba y'olulubeerera, era nga enteekateeka zonna essaawa eno ziredde. Batugambye nti tujja kuba ssaawa 8 era kankulageko entaana yo eri mu kubanga eyooyootebwa, era nga olunaku lwaleero zijja kuba ssaawa ezo ze batugambye agalemezebwe mu nnyumba ye Aki naye n'agamba nti erina kubeera bw'etyo ya bumooli era wano we yeekwata we balina okumugalamiza. Essebo bano bonna bajjajja baganda ba Tamale bafamire bonna. Taata y'oli awo, taata yono era awo alina teyuzi era kyesimanyi oba wagendagendawo mukyala we mujajjaffe oba ani, naye nga waliwo omuntu eyekwatawo ne wali oyo ye taata gwe bakulaga ali ku screen y'essaawa zino. Naye ng'okusinziira omugenzi yali yalaama n'agamba nti entaana ye bagizimbise mooli era kye bakoze fuuti 15 ekya 15 yakyogeranga naye ng'akyogera mu kusaaga. Era yali akimanyi teri muntu gwebaziikamu fuuti 15 wano mu buwangwa n'ennono za Buganda. Okujjako oba oliawo waliwo abantu kati nga bana ye tabadde wa kasolya ti abakasolya baziika mu mbugo 8 mbugo mmeka fuuti mmeka, naye ye mukopi
muntu wa bulijjo. Aha. Okay. Kakati alina kuzikibwa era ng'omuntu wa bulijjo mu buwangwa esebo. Muganda wange janga tutambudde bwe tubadde tutambula okuva gye tutuvudde paka nakati wano ndowooza webityo nange ojja kuba nnaku luwaleero naye tugendeko ku nnyumba ey'omu kyalo eyo yennyini gyagenda okuba nga agalamizibwa. Ennyumba eno najjo lunaku lwayisadde nagibaleeteddeko ne mulaba ennyumba gye baatugamba nti gano ge maka ge agabaddego mu kyalo, naye waliwo akatambi ke nabalaze mukulu Tamale Mirundi. Waliwo omuntu gwe yali alambuza n'agamba nti eno ennyumba yadde nga maka ge ga mu kyalo gaali ga Mama Junior. Omukyala bannange, omukyala kyonna kye yakola Tamale Mirundi ye amwagala, afudde ng'amwagala. Agamba nti amaka gano gaali ga Mama Junior. Mama Junior n'agaana okuba ng'abeera mu kyalo, kwe kumumbekera amaka oba kwe kumuzimbira amaka ekyengera. So n'agamba nti however much amaka gano galiyo mu kyalo naye si ga bonna, nti ga famire yonna g'abakyengera. Era nakatiza n'agamba nti ennyumba eyo ya Junior, nti Junior yakoze eki? Yagitutte, nti lwakuba yali ya mama we. Kati ye nga Junior ye first born mu lubuto lwa mama we, nti ennyumba n'agyetwalira. Era nti eyo terinaako nti omuntu okuva eri nti oba agambye bino bintu bya taata waffe oba biki. Ekyogera ng'akyali mulamu nti ennyumba gano amaka gaali g'abakyengera era bino bintu by'abakyengera. N'agamba nti ab'ezzana nabo balina ebyabwe. So eno ennyumba yo ya Junior, Tamale Mirundi Junior. Era nti yagendayoko n'aterezaako n'asawako, then n'atulaga ebbali ennyumba eyaliko ebbali ng'erimu abajjajja. Simanyi munfuna, erimu abajjajja. N'agamba nti abajjajja baagaana, yali yateekako sayidi enkoko naye abajjajja ne bagaana enkoko. Oba njogera ku bajjajja mubitegeera, babagambye babbye ebintu byonna nga mwe muli n'obubbo mubadde mugendamu ssente z'abajjajja, ne ssente ne bazitwalira namu, n'emifaliso eziwererako ddala 40, naye nga yo ennyumba n'ebiwandiiko. Kati ekibozibozi ekiriwo ekitambula batandise okugamba nti oba oliawo lwakuba mwabaddemu ebiwandiiko nti oba waliwo omumbu ku baana ayinza okuba ng'ayagala kweddiza nti ebintu ejjukira mu lubuto lwa Mama Junior. Mama Junior ye mukulu, naye ejjukira Tamale Mirundi yakugamba waliwo woba ozenga omufolowinga, yagamba nti talaba mu baana be omwana ayinza okubaawo nti akayanira by'obusika, nti kujjaako waliwo gwe yazaala eyerakayi yekirabika teyasoma, oba yasoma teyasoma kinene nnyo, naye mbu n'afuuka muyaayaye era nti afuweeta nnyo ekibaaba oba anywa enjaga. Era n'atuuka n'okugamba nti ye chairman wa Banuupu esayidi zeeyo, nti naye ye yafuuka ali bibye nnyo. Kitegeera mbu ali bibye nnyo ng'agamba nti oyo gwasuubira nti ayinza okukola ki, nti naye bano abalala bonna basoma bagagga balina ebintu byabwe. Munnange saagala kuteekayo nnyo mugambo, naye waliwo ekibooziboozi ekitambula nti oba oliawo oba oliawo. Ekyo katukireke nga wekiri, naye bwe kityo naye nga y'ennyumba ya Junior okusinziira ku bigambo bya taata we nti ya Junior. Era nakikatiza n'agamba nti ya mukyala oyo ow'ekyengera oba wamaka agag'ekyengera ge gaba Mama Junior. Ekyo bwe kityo tukirekaawo. Nga tweyongerayo kuba nga twogera ku mukulu Tamale Mirundi abakolako naye mu mawulire era beeyongedde okuba nga bamwogerako. Mwe muli n'essaawa eno Leader of Opposition mu Parliament omukulu Honorable Joel Ssenyonyi, ye Leader of Opposition in Parliament, ye Member of Parliament Wanakawa West, ye amwogeddeko ki bibino ebigambo bye. Tamale Mirundi bannaye kitalo nnyo, kitalo ddala ekya mukadde waffe Joseph Tamale Mirundi. Tamale Mirundi ono abadde mukwano gwaffe oluusi tumukyalira nga alwadde, naye Tamale
yali muntu wanjawulo nga ne wobeera mukwano gwe oyinza omukyalira olwaleero naye nja nakuyisaamu eggaali yoyo Tamale era twamwagalirayo bwe tutyo batyo betubeera n'abantu ab'emikwano bangi ng'omanya nti ono ali bwaki ono ali bwaki nga Tamale toyinza namubuulira kyama kubanga enkyajja kubeera ku live akyogere so olina okwegendereza byomubuulira naye yagatta kinene nnyo by'eggwanga lyaffe ebyamawulire nali mawulire okumala emyaka 14 kimu ku ebyo Tamale emirundi kyeyalemerako ennyo nga bannamawulire batandika okubanyigiriza yali pulezidenti w'amawulire edda abamuyinza okuba temubimanyi naye yali akulembera Uganda Journalists Association era n'alwanirira eddembe ly'abannamawulire nga bagezaako okubanyigiriza nti kakati mulina okubeera ne zidiguli mulina okukola ki ng'agamba kakati omubaka naye teyeetaaga kubeera na diguli yeetaaga kubeera na senior 6 lwaki munnamawulire agenda okukavaringa omubaka ye omulemerako yalina okubeera ne diguli kugamba nga bakikola okugezaako okusindikiriza abantu so yakola bingi ebyagatta ku ggwanga lyaffe tunakukwalira wamu ne famire tetuli Uganda oba oli awo twali etabye mu kuziika kwena kineera bwe tunaddayo waka famire tujja gituukirira tugikubagize naye nga tubasaasira nnyo nga tuvuddeko eyo munnange tudde wa Honorable Minisita waffe Fiona Nyamutoolo ne mwami we Edrisa Musuza aka Eddie Kenzo munnange gwefuna mukwano gw'osirike bannange Eddie Kenzo yagwa mu laavu ne Fiona Nyamutoolo gwe laba engeri gye beetunuuliramu ennaku zino juzi bwe yabadde wali kulumbe yatugamba nti bannange nzize mu bwangu ngenda anti Honorable abalinayo kokasa ate nga famire nyina omuwerekerako era munnange nebamala ne bagenda naye abantu bano Eddie Kenzo bambi yazuula omukwano omutuufu alina omukyala amwagala ate Eddie Kenzo naye amwagala ebyaddala obaze ng'obeegendereza nga bali ku mikolo balina engeri gye beetunuuliramu asooke nkulaga akavidiyo. Not only West Nile but the entire country get energy, but in particular Honorable Said Jan, we thank you so much for your contribution. Then I would like to also recognize the presence of honorable members of parliament present because of ekyo kye bayita funa mukwano gwa munnange osirike ate yinde mukyala Rema Namakula munnange yina gyali musanyufu era obudde obusinga omwesangira nga yeekoonera dansi n'essaawa netwogerera ali yagenda e Rwanda okuba nga performinga andowooza ne mukyala Shiba Kalungi naye munnange tali bubi essanyu limubugana omukyala. Ye TikToker amanyiddwa nga Winnie Wamami ye munnange kye yakoze yakyekoledde naye nga wamanyi abaana bamuyisizaamu eggaali ono kigambibwa nti yagenze mbu yabadde ku live mwana muwala ono muwala mulungi yakula bulungi naye kirabika bwe yakoma okukula obulungi amagezi ne gaba matono bagamba mukama tagaba byonna naye si muwala mubi kigambibwa nti yabadde ku live n'asalawo agenda anaabe n'akwata kamera essimu ng'agiteze kamera n'agiteeka ku emira we zaabadde kwegamba nga zimulaba bulungi n'alaga abantu obwereere bwe oba akabina ke kwegamba naye abaana bamuyisizzamu eggaali tebasaaga bibino Winnie Wamami oyina amaalo ebyo bino okyabikozesa maalo teri kirala kyemugamba agenza okuteekawo essimu ku ndabirwamu nga talaba nti eyo ndabirwamu naye yambula mwoyo omwana ayina amaalo amaguka bannayenza oyo omwana nedda kyovula banze kuno kweno apu nkyayagala nnyo Zaira ebintu byabikola mu ngeri ye nti atuula wamu eba live n'akola byakola n'alizoninga byalizoninga naye ono bwapakukira mu mmere bwapakukira mu kinaabiro otulaga ki fe twakowakowa dda okitegedde kati wuuyo alaze ebbina liiryo ebbina eritalimu yadde mu lugoye olaze ebbina nze nkimanyi obikoze obiraba obikoze obigenderedde bino
kati mugenda kuyomba mugenda mumuwolereza nze nabagamba oyo Winnie Wamami alina amaalo. Abantu bagamba nti abaana bano baba beekola ebintu bino mbo baba banoonya fame mbo baba baagala batrendinge era mbo abasinga babikola ono papasi kuwagala batrendinge baboogereko bafuke topiki kwegamba nabadde tamanyi Winnie Wamami amunoonyeeko amulabe naye nkugambye abaana bamuyisizaamu egaali omulala wuno Winnie Wamami zijja zindya chicken omwana w'omunaku Winnie Wamami okay Winnie Wamami maama otweyambulidde weebale kwekuuma bambi olina omubiri omulungi ebbeere teriyonsangako liri liti zijja zindya chicken omwana w'omunaku maama weebale kwekuuma maama olina akabiri pulinti just obulamu true love kino nakoma kiraba ku mbagala z'abeeti mwana gwe weebale makula bweza bwa Saalongo weebale bebi bulijjo no njagala kino ekiwalo kiraba nga kiri bwereere naye leero nyanguyiriza bambi thank you baby ate ye omuyimbe Moses Sali abasinga obungi gwe tumanyi nga Bebe Cool bambi yalabiddwako ng'atadde abasibe akamwenyumwenyu ku ttama banono bwe yabasanze babadde bize nga bakola naye bambi we bamulabyeko ne bamukobola bebe abambi musanyu eringi n'agendawo ne babanga ne bamubongako bambi n'endaba nga mu butuufu nga basanyufu. Bama mja muli mukola bati yaye muli mukola jambo pepe jambo abasibe bafuna emirimu of course kati wano saawa eno osobola okulaba nti tubanga abayingira mu kisaawe kiri 50% tekinnaggwa naye it is amazing on the idea. Ate ye TikTok amanyiddwa nga Model Music si musanyufu n'Abannayuganda oba n'abantu bonna mbu bateeka abantu ku pressure ofumbirwa ddi owasa ddi lwaki tozaala ezaala mangu ebigambo bibi bino mukambwemuko ozaala ddi tobalabangako abantu ababuuza ozaala ddi nga linda yakutegekedde omusajja nti ali awo era akwaddera amaka ageetongodde kyokka bwojja n'olufuna ate omusajja yamulekawo kugamba Abannayuganda mubeesonyiwe abantu mubeesonyiwe tebamanyi kye baagala omuntu ajja n'akubuuza ekibuuzo ozaala ddi nzaala ddi gwe nabaana tolina yiyo kale bannange muwala wa gundi emyaka gigenda tannazaala gwe sooka ozaale tulabire ku ggwe ate ekyewunyisa abo ababuuza ozaala ddi nabo baba sibalina baana ate oluusi baba balina abaana naye nga basinga maaza singa omumaaza akukako ozaala omufaanane ayagala naawe endinge app nga kiendize app yini tears oloma yawozanga ozaala ddi ofuuse singa omumaaza ozaala ddi ng'omuddamu nga munaye banzaalire banzaalire njakulera oyo gwe bayita TikTok Model Music ye abeera n'ebigambo bye ng'omuntu ate nze abeera controversial ayogera kino n'ayogera kiri ate nno ffe yatulemerera oyo bisekiso yatulemerera tetumanyi kikyali naye nga kyonna kikiri ye ebyo bye bigambo bye ndowooza ye era kivuddemu ye munange nga bagamba nti buli omu abeera ne personal opinion oba abeera ne opinion ye ng'omuntu osobola gimuggyako ebiira ddembe lye naye nga tukyali ku NCK TV munange bw'obanga tona subscribinga kekadde obirengo subscribinga ringinga that notification bell sharingo liking ebisigadde buterevu nkugamba kimu nti tujja kubanga tubikutuusaako wonna woli wonna wasinzidde maybe kyensobola okugamba nti oba mujja tukkiriza
tube nga tuberekereza mu katini nnyo nyini ddala naye nga tukomawo n'amawulire mangi nnyo ate agawererako ddala tulina okuba nga tukutuusaako ebiki ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda. Katusooke atuveeko eno mu kuziika naye nga tujja kuba nga tukomawo n'amala mangi nnyo temuvaawo.